N'enfungula ensawo zange nnyo emitwalo eki. Naye bwe mbwagala ntambule paka gye mbeera. Nze nnyina obulumi bwange. Kati nyola madamu azibala mposi bifo n'amutundu ya bwati ne mwesonyiwa bwati bwe yangoba. Olifuna abakuyamba. Ezo sente ze nnyina owaayo ewa wesi bifo. Life kwe tuli MR Live kwe tuli oba ku yo number 1 channel kwe tuli buli kadde kwe tusinziira era ekyo no kye kituweddembe buli tukomawo gy'oli ne twogeramuko ne tuwayamukko kuffe obulamu babujjudde era twebaza Mukama olw'ekyo amaanyi ago gatuwa n'ekisa tebyenkanika era ndowooza ne bw'atayongerako kirala twatuleza kwagala kwe nkomyewo ne muganda we Kayongo wesi bifo Sebo Mukama wange naye mu buyimbi okozesa linnya ki? Nasalawo osigaza erinnya Bashir Kayongo. Bashir Kayongo. Just nyoga nti Bashir Kayongo music. Bashir Kayongo music. Nawabulwamu ko present omu. Obanzikizo omuganda twali buzibu. Ali awo kyali wange ku dictator Mark. Kabaka. Dictator Mark yanzaako ebbali nangamba wana limaze okululima ngo lwa dunia. Yanga nkyazizaako awo ku CBS. Woli olimba dunia introduction yanika widi mani yo naye neeyita widi mani. Wali weeyita widi mani. Widi mani yo. Kanga abasajja obakanga munenge ekyamazima tonywa nako yadde. Kati nangamba Kayongo kusinziranga na family biki sigaza erinnya eryo ddene ggumu. Sigaza erinnya Bashir Kayongo jjatambula kitegeerekeka. Bannange abatulaba mwenna eyo abali abroad emitala w'amayanja mwenna ku MR Live mbaagala nnyo n'abali wano mwenna wano wetuli foundation abali wano Uganda bakunyiiza abali Uganda nsoose beerera mbadde ezija abali emitala w'amayanja n'abali wano mu ggwanga mwenna amanya Bashir Kayongo mbagala nnyo bannange mwebale tulaba mwebale tuzza mu maanyi mwebalire ddala obudde bwammwe mututeekamu n'okutupushinga kuva ku ddaala eddala okudda ku ddaala eddala. Abantu bagamba singa tewali singa amaloboozi tegawulirwa kitya oluvannyuma lw'omululu okutemba ejjoba oga sente zaye kati njagala kuzimpa leero wavaayo n'obyogera n'abalala ne boogera ekintu ekyo bwenkanya okuteeka obwenkanya okitereeza bulungi muganange obwenkanya nalaba nga bugenda manyi waliwo wolabira ddala nga okuseerera ng'ogezezzaako naye ng'olaba obwenkanya buseerera bugenda ate nga buseereza waali yeeyagala. So bwekityo nakola ekisoboka kyonna nenkola empenda zonna nga munoonyeera wadde nali nkitegeddeko nti anvuddemu naye neŋŋamba muntu akyasobola olowooza buno obwongo mukula bongo tebukoma. Oyinza leero olowooza kino bwe kiti kati tuli bawandiisi ba nnyimba oli muwandiisi naye kino kiveewo kanteekewo kino obwongo busigala bwo budduka naye nga osanga ajja kwekuba mu mutima againe nedda naye omuvubuka ono yakola bwati ne bwati bannanga ndati takyuka. Omaze ebbanga ki ng'olwana information eno tuke ku media? Ganda wange ekyamazima kizibu geraageranya ebbanga nagezaako ne ŋŋamba osanga abantu ffenna bye mwasobola otegera munne bwalumwa kuba ffenna kimanyi byomu yafuna abasinga byomu yafuna ku kisago ku mubiri gwe nti kyentegeeza nti bwe nfuna ekisago ku kisambi oba ku ggulu wano eno nga munnange takirina naye nga bwa naye yakifunako aba asobola omanya kyempitamu. So obulumi bwange obwo nabweyabizaako oluvannyuma lw'okutegeera nti nno omwami oyo yagubye David Lutalo agubye nga ekintu kino kankigabaneko n'abalala ayinza otegeera kyempitamu kuba ye kimulemye mazima nga ate
nalabira ddala ng'asobola okitegeera nga nkakasa naye yatuuka ekiseera n'ateekawo layini nange nengezaako gamba kaŋŋendeko ku makubo amalala bogerako makubo amalala byanjawulo ki byesinkana makubo ago amalala oba kubanga ndaba sitori eno yadda naye kubanga ogamba buli kadde obadde ogezaako nga bigaana kiremya sitori yadda nsibeerangako mugayaavu kodyo wasalawo okuyitamu kulwisiza ensonga z'okuwulirizibwa ki si bugayaavu naye oba oli awo omanyi kiba kirungi nnyo okusooka obwavu n'ofuuka omugagga ddani okusooka obugagga n'oddayo mu bwavu oyinza n'otandika obutagala fuluma abantu kukulaba teoyo nno yali alina naye ate bw'oba wali mwavu n'ofuuka mugagga kitegeerekeka kyentegeeza mu ekyo nti kyannyambako okusookera mu bantu abatali batuufu era nekinyambako okubaako byenjega n'okwongera okumanya industry eno bwetambula nze gyendimu wadde naye balala abali mu mirimu emirala bakoonagana naye guno omulimu si mwangu bannange nze nali manyi bikoma ku talenti ampanisa olimbala nga ayi kiwanise nedda baaba so wakati mu kulwana okutuuka ku bantu abatuufu bengenda okunnyonnyola nasookera mu bantu abatali batuufu naye kyannyambako nnyo okumanya oba nva sookera ku bantu batuufu ate nenzirako abakyamu oba oli awo ate kyalimbeeredde kizibu nnyo naye nasooka ku bantu abatali batuufu nekinyambako ate okwakonza ebyenjiga bayiza bwe neebaza Mukama okusookera ku bantu abatali batuufu nti wakati mu kubana n'information eno eyaŋŋamba nti genda newookera oyogere yali amanyi kyekitegeeza ye kuba oli dansinga okumanya omuzannyo guno engeri gye gutambulamu music engeri gyatambulamu biki ebikolebwa nze sibimanyi ebimu nde sibimanyi kati kuba yaŋŋamba keera enkyo oyo ogenda oyogere yonna gy'oyagala tekyetagisa kuŋŋamba gwe genda olina ssente genda yonna gy'oyagala ogenda ye nebuuza naye ono omusajja kiki kyategeeza olina ssente genda yonna gy'oyagala don't even tell me akosirikeera don't even tell me just go keera ogende yonna gy'oyagala gwe ate bw'otanneesonyiwa ojja kufuna ebizibu bingi nnyo ebikyakutuukako bingi olina ssente kantu ako nenkeebuuze nga olina ssente kikyategeeza nensooka nziramu nentuula nga lwaki yaŋŋambye nti olina ssente ŋŋamba agenda kunwanyisiza mu ssente buli kimu kiggwa na ssente kinga sikitegedde bulungi kati ne bukeera nkyalako ku mpewo ezimu ku mpewo emu nensanga pulezenta namukubira nampita netuddako oku behind the camera nitwogera nalaba nga kiyita nansuubiza okunnyambako nayisibwa bubi nnyo nga nandaga nti nayisibwa bubi nnyo ku story gye mubuulidde nansuubiza okumbeererawo neŋŋamba kijja ttambula ono yaddanga nti olina ssente bino yaddawa biki byaliko nanjako bulungi interview neggwa bulungi ne bagikolawo editing era nankubira naŋŋamba buli kimu kiwedde bulungi naye kati ono yadda ŋŋamba kikati naye kantandike andika ebyemirembe biganye ngezezaako ekkubo lyonna mpise mu bantu nga bwe nnaba kunnyonnyola abasajja b'obuvunaanyizibwa olw'obutagala kintu kino kijje nemmanya nti ajja kitegeera ye wabula nedda si bwe kyali nga yayaka alina pulaani y'ebbi ndowooza nga agenda mu bantu ojja wuwulira kinaddako kati ngeola omusajja yali ku TV okwenkeera naye yankubira nako oko n'ateekako onasaaga teekako n'azannyako bwe yazannyako oko puroguramu nga awo kitandise omusajja yaŋŋambye genda olabe genda yonna gy'oyagala kakati akantandike nange wali omulimu gw'okusosozanya ku TV okubeerako ku TV nze okubeerako ku TV radio ko nali nkyalako nga gwe mu dictator naye gwe gwali omulimu gwange oguzanyako ku TV ogwasooka neŋŋamba baguzanyako wanda muliro munnange nno gwali oyinza ogamba omuliro naye ng'ate mazima meerere wakati mu muliro
bakukyazako erwanako kale tukole tuyita nali nerwanako wakati mu kunoonya obwenkanya obw'omusajja eyanduulira paka essaawa ya leero ndowooza akyaduula simanyi kiri kimuli mu ndowooza ekuba tusobola bikula muntu bwongo kati bwe banzannyako awo bali bakyazannya breaking news nejja mukulu Segirinya Mungu amusaasire ng'afudde kyamazima pulogulaamu nekola ki nekyoga kibi nnyo kyomukulu Segirinya ate kizze kati bali bakyasuna awo nekiyita akubeera nga kati ngeri kino ebibaddewo tujja kuddamu nkya tukole eki tuzannye onze ndi kale nyana kateekayo ku mikutu bitambule nali nkyali awo enkeera nentega omusajja alimba nnyo asaaga tugende sibirabye azannyawo ebirala abawala bagize bebati abantu bayimbe befungudde pulogulaamu enkulu omusajja tagizannye neluyita nemuwa obudde omuntu muwa obudde emyaka 6 mba nkuwadde obudde kati ono nene mu budde mumanye ebulobbulo nemukubirako nga tozannya akantu kaffe kimuganda wange ate olaba nno sebo ate olaba ate kati akantu ako nakataddeyo ku YouTube twalina omu yakalabye nakataddeyo twalina omu akalaba nga twalina omu yakalabye wadde oba ayinza okukola n'ata commenting nga naye n'alaba tewali yadde yakakoonyemu makati teri yadde kamazeemu amaanyi kati nenga nkazannyira ki buzibu ki obwa abaddewo kwanze nali nkakasa nalimba tewali nnyo buzibu naye tekajja kuddamu ezzannya mbwe yaŋŋamba kati naye nemugamba ebigambo kale tomanya kangezeeko osanga ndifuna ajja okunnyamba ndabe ye kyanzira mulage nti nze ntegedde nti anvuddemu ekyo nakyogera nga nkikozesezza bukugu osanga ndifuna ananyamba nga nange nemye chance gyali nkitegedde anvuddemu omanyi kye yaŋŋamba tomanya ojja kufuna ajja okuyamba naye ngaera yansabye awo ekitwalo naye nkimuteerako awo enkeera awo nga tetanajja kumpewo teeka ekitwalo anywa afune yakikusaba kyali kyaki ekitwalo kyali kyakigira ate nze nali kyaliwo ekiri awo ogeramuko naawe era ng'omanya ekyemisana enjala ennuma ebyo enjala ennuma nga kati ekyamazima nsigazaamu zinzizayo naye ngenda kukola ki wenzirayo ngenda kanjiyo kyenjiye mu mbeera gye ndi munanga kale nkitegeera nenkimuteerako nemwesonyiwa bwatyo bwe yangoba olifuna abakuyamba ninzira eka neŋŋana omusajja kyeyaŋŋamba kyekituufu alabika yakalabye bwe yakalabye n'anoonya ono bwe yanoonyeza ono n'amumaliriza ye n'amutereeza neŋŋamba kati nkoze ntya twakulabye ate pulogulaamu lyagize bikibi wadde otandise abandabaka okwebwalabwala oba pulogulaamu yakazaafuna obuzibu nti ate omusajja nga abeerako era pulogulaamu yeemu abeerako naye tetukyakulaba neŋŋanfudde nze osanga kale waliwo ebizibuzibu paka bwe nagamba ekyamazima kyakali yeetaagayo akasente ekyo nakyo nkijjewo kyakayetaga akazente ate siirina kati singa badde biri ebiseera nga nkyalina emaali yange n'ebintu byange nange nali badde wakiri oli wakozesa 5 nga teekawo 5 kuba yinza 5 ejange mba njijja ku mutima naye ate oli yabakola kuzibira biba byanjawulo wadde oli abamu wadde nnyingi ekyange kiba kirala wadde kaba katini ndi kale ne musajja affe kale ndongo ogikuba ne kale atobadde otandise oyitawo abantu bategeere ekituufu jiya nembeera yankoze ntya nembeerako ine nfuna ekirowoozo ku TV nyanka ngendeyo nayo olwo nno situdde ngenda ku TV entuuka kikomera entuukaawo kinene nnyo bwaguganyisa Mukama Katonda nnyamba siri musobya kyendiko siri musobya dde omusajja ngende gyenjagala kanyingire ntuuka ne banjazaawo genda kulaba ani kiki nensayininga mu kitabo nempitawo nentuuka munda nendaba bennalaba ne banziza bali ne tutuula mu kafubo bantu kasaaza alinga nnyeza okumakya paka saa 8
bakyayita mu nkuuba awo noteranga we mukwano gwe oli mukwano gwe n'oli mukwano gwe bagamba ki ayi mukwano gwange gwa Lutalo ba David Lutalo wagenda ku TV oli gwatuukirako naga oli mukwano gwe n'oli mukwano nga bamaze behind the camera banzizeeko gundi interview esooka etali ya kamera olwo balabe kirufunyira kyenina then nobabuuza ani mukwano gwe wano ekyo tebakingamba sabuuza nze nali ntudde bwe nti nengamba tumanya waneno olaba mpadde buno obudde tuli yajje buzina nga olaba muganda nti abe mukwano gwa Lutalo nawe mukwano gwe nawe mukwano gwa Lutalo nawe mukwano gwe nnyonyooli ate mukwano gwe nnyonyo yakola editing konze nti kati nze ate ekirowoozo ne kiddayo eri genda gy'oyagala bozanyiramu bonna olwedde industry yaffe twagyetooloola omuntu okuyimba emyaka 15 ekyamazima aba agunjizaawo byagunjizaawo neŋŋamba boyinga akaluba musajja ono akaluba kyavudde aŋŋamba nti genda yonna yonna gy'oyagala neŋŋamba naye tomanya oli ayinza obba omanyi mukulula bongo omukwano gyanjawulo oyinza obbeera ne mukwano gwo ng'oli mukwano gwo obanga omwagala lwakuba kuwaayo ebiri naye ng'ekyamazima tomwagala naye ng'omwagala lwakuba kuwaayo ekintu kale omuntu oyo omwekuumirako olwekyo nti alina kyakuyisaamu ekyo nakyo nenkirowooza nensigalawo era nga nze ngume nga sawa mwene muyinza obbaamu atamwagala bya ddala ayinza okunnyamba oba ow'amazima omuntu okuyisa aw'amazima talina kuba nga asooka kwetamwa muntu amazima gaba mazima ya kati nebantuuza tufulumaga yite tugenda mu kagadeni bulungi nezintunulamu zaali 3 nezintunulamu kamera nange nentuula wentudde ne bankavalinga kumala 3 hours ensonga zezimu kakati balinayo ekizeezeze kyabwe oyo mulalu balina ekizeezeze kyabwe bonga bomudayeyazi oyo mulalu omwana oyo mulalu temumuwuliriza mulalu mulalu byayogera tabitegeera naye nga naye yennyini bwe nali musisinkana okwogera ensonga ye yennyini nga mpise wetwali mu lukiiko olwakanayo cyane olwali olukiiko semakiiko egamba yabuuza Mutegere oyo mwana mulalu oba mulamu David yabuuza Mutegere omwana oyo mulalu oba mulamu ngaabuuza Mutegerera kuyi mukama wange omwana mulamu si mulalu alayika alina engeri gyeyamukubira essimu nabako engeri gyamubuuzaamu tikambuuza owuwandu bwe bamuwakana ndowooza n'agamba ndi mulalu ng'ati Anatoli Yaasi okitegeera wakiyinza okugamba David wakati nzizeeko kaawo nzizeeko katono okugjayo kino ekyaba neeno nti agenda akyeyambisa nti mulalu naye nafunyako information nti alina bwe yakyogera otemumu amatu mulalu omulalu nenjogera byenjogera ebitandika okuzaala bajjebbi abaali baasirika abamwesonyiwa omulalu mwami munnamasaka wuuyo era akomplaininga ku muntu omu tuddeyo wali kamera zintunuddemu nenjogerera essaawa ezi lwaki mbadde ndeesa ekyo toyinza bba mulalu n'okola information ezisuka statement ezisuka mu 8 ng'oyogera ku nsonga zemu ng'ebibifaanagana obwongo buba butegeera kyensuubira kati oli bwakuddako naga nti oyo mulalu abazanyidde ku ddembe eyo nga ggwe nokwagala okubuzaabuza abalala essaawa 3 bye nayogera emyaka 6 nga byebyo kwabazi kavalinga emirundi 3 nga nziddamu kakasa kyendiko nga wali eri n'agira ati kyekyatwala essaawa ezo 3 kunnya kyenkana ng'oli agira bwa nti byebimu wabula lwaki bibeera byebimu waba nga ngatta bigatte emyaka 6 nekigya tumaliriza bungi ne bankwata ne mu ngalo eno story nga buli mwali bwati eno story buno bugagga
kati nga mayo babugagga ko nze nfunye bugagga ekinemu tegeera ai buno bugagga bwennyini ugimanye no story bweyokya makiyinza omukola ino ng'efulumye makiyinza omukola buno bugagga nembalekaawo timu yeyangamba naabo si byangu nno munnange wadde tumaliriza waliwo eyangamba kiri kyeggambye oyinza oyeekera omuntu naye nga waliwo omwagala abo nno abasajja boolaba abo si bangu era tusabe nnyo oyo ddala akutte ddata okuli ddata oyo kyaliiwe nnyo naye agenda agamba bugagga sebo omanyi kati ekiriwo Kayongo omusajja atulunjabukana nabo ngenda naye ngo namaze okumbriefinga ngambye ye nampa n'ennamba ye y'essimu netuwanyisiganya omulala oyo omu olina ngagwa ngambye nti simu awo Kayongo otuwadde sente mmeka maganga bwe nagambye bansaba sente tutandika okukola program bakusaba sente otandika ogikavaling ogishooting ku kamera bansaba sente bwe bansaba sente ne baŋŋamba ez'okulya sente z'okulya nizibagenda okukolera ne mbaga ekyamazima engeri natandise essaawa nga 5 babulira ebizibu bye nnina sisuubira nti nno ebizibu bye nnina ebyo ekyamazima mba nnyina kye nnina singa mbadde ndi mu biseera biri eri we nasangira balutalo abo nga nnyina ebyange kuba nali nnyimiridde ekyamazima ekyemisana nali badde nabawadde dda nali badde nsobola n'obbaawo buli omu emitwalo 10 oba 2 kuba nali nnyimiridde naye olw'ebizibu bye nnina bannange sirina ssente naye tekisoboka olina nga tekisoboka ekyamazima nagira ensavu zange beezi nenzifungula neeno nembaga nyo emitwalo egi mundaba nenzifungula mazima nenzifungula nga nyina emitwalo egi nenfungula ensavu zange nga nyina emitwalo egi naye bwe mba mwagala ntambule paka gyembeera nze nyina obulumi bwange era gineena singa byenjogera mbadde ngatta bigatte mbadde nsobola obbeera nagyo ne gyembeeramu eri nsobola ogibawa nagyo mba mwagala ntambule nga nzirayo bwe mba mwagala mulayo ku kasimu kange ku akawunti kinene nnyo yakasinjira 10 naye mbadde nsambawo emitwalo egi nze guno ogumu njagulwanyisa ntuuka wadde obudde kyemmanyi bwe nagenda bujabba bugenze njagatta wakiri awamu natambula gujja kuntuusa gyendaga nize sente zennina kolize sente so oli yakkiriza bagikwate n'omu naga nedda bannange wakiri omusajja asigalemu omutwalo asobole okudda gy'abeera era oli obedda ndimu ambeeramu olwekyo kyaliwo nga tebannaba kunkavalinga binene byonna nga nkyabawa ssente oli nalabikirawo nti mulungi aga nedda bannange omuvubuka ono tumulekemu sente ezimuzaaleko ettambula dirino kkubo tumanya kibuga biki musajja atuuka eri ovaawo bamukutte ate bijulire mujjayo ebyo yabeewaabwe ate nga tena kyabbi tumulekemu sente ezimutuusa tumuleke oba nze temumpa kati olwo bakkiriza 3 obumu gwange nenguzaayo ngonamponya netugenda nali ate nasooka mulanga alinga atabiriiko nnyo naye bwe nayogera story yange nasooka zaayo n'essimu nawulira ennaku ng'emuluma naye bwe mubeera mu kampuni bambeera mire omanya banno nga balaba si batuufu era kyatuukirira kati tumaliriza bansiibudde ninnyaka picha mponyezza nsigaddemu omutwalo nzireeka nga puroguramu ewedde bulungi newayita ennaku 3 kubono yaŋŋamba wayita ennaku eziwera 3 nga tewali kyolaba nga nze nkuyiza ekiddako ono yabagamba omusajja tumulekemu omutwalo addeyo omusajja oba temumpa muleke tetuzitwala zonna alina okuddayo kati awo neziyitawo ennaku 3 nga nkeberayo sina kyendaba nankubira nange era kyewalabye konze ono omu yali omulungi nimugaa tewali kyenaalabye za tvm sanga kyenayogera kyenalaba kyali kituufu tulindemu okwolwenkya
kuba namubuuziza nangamba yako ebinena yamaze dogikola editing buli kimu kyawedde ndowooza bwe yamaliriza kati ankubira eya editing ankubira aŋŋamba Kayongo nze wange olwo kyenerabiddemu mukwawuka naye nga Kayongo eno program bweneeba eremeddwa okuyita nja kwata sente zo nzikuweereze ku ssimu yeeno nenebuuza muli mutima namubuuza nemugamukamu ate ngaegaanira kinga obudde obwo bwotutte wali eri bonna ngaoliawo sisuubira kiyinza gaana nga bwe mwansuubiza sisuubira plan B mbadde sigisuubira nti esobola okubeerawo nali tomanyi bitambula kiyinza okugaana esatu gyo nenkolaki nja zikuteerako sente ze zompadde singa ebeeganye saakitegeera ndowooza singa ebeeganye nyina osooka okukubira David Lutalo ekyo yakingamba ku ssimu yankubira nga wese ennaku 4 nga Kayongo omusajja mukubira naye takwata Lutalo nkubidde emirundi nga 7 naye takwata sooka ompeereza ennamba ye oba gy'olina gye nnyina nemuweereza ennamba ya David Lutalo Kayongo sebe ennamba gy'olina ye ya David yennyini ne musajja ono kibi kyategeeza naye mukubira takwata ne mugamba ayinza obutakwata simu naye message gundi ku WhatsApp tekisobola twala dakiika 2 nga talabye ng'olwangambye nakyo nkikkiriza mbu alina sooka kukubira David Lutalo nayogera naye kwebyo ewuta program kati nange kale ate gwe baliko atage bannaye munjabye okitegeera mugana ye enzikiriza munjabye sebo balina sooka kubira Lutalo balawo bata program nemuga ate mulina kubira ate David Lutalo ate gwenkompeninga kate akkirize nti bate program etambule ddala golaba sebo kisoboka nangamba kati kyengene soko kola ekyo ndaba kale nga boyogedde bwotyo kasoke mugambe wakiri asooka kufuna milioni 6 kuba byogere oli mutuufu sigwe gusoso biwa na buyako nenga simanyi muntu nenga byogere oli mutuufu kale kasoke njogende yakufune wakiri milioni 6 kigwe bino tubireke tweke bifulimo kikiriza nti no bwazikuwa nti obivako toddamu byogera kuwadde nemuga atenze muina ku buzibu ki yogera naye bwagamba nti nagenda kumpa support yange ntandike kubanze obulamu sente zenjagala obulamu obwange bwali bugenda kuye wadde empere yange yinzo bewa Katonda niyo obulamu obwange bwali bugenda kuye kuye nkitegeera kali ninda mu esaawa nga 3 naddamu nankubira ngamba omusajja nazo tazibikula message ku WhatsApp nazo tazimuga ola David twangamba nti oli mukwano gwe ndeka naye yamala nangamba kale nyumya naye Lutalo n'ekino kirala olunga tujali wali ku sita nyumya naye n'ekirala ekirala olunakaza ndi mukwano gwe nnyo yasada manna kuyezi nga tamulabi kale nangamba nanga ndi mukwano gwe ne message mune tazibikula mwine nga olaba abikula zange ngene namba je nkweseza mpya kwanza sina ku simu ya WhatsApp ya WhatsApp kwa abeera ta ekituuka mbu yagano jikoonamu bogere ngina mununyako ngumikirizamu ndabe yali afuma ndeko kuddamu bako walala wenkyogera ankumirawo kyovula yanfula bize nga ankubira yeye nyini nga nze simukubidde yankubirako n'essaawa enyezi ekiro nga munoonyezaako naye ambuze wentera omulaba era talabise omusajja bannange omusajja bwebasooka ogira omuleka kati olina ngamba sooka ojje tuyiye ekiranze nina kinategedde kyotajja tegeera olenkeera nga ndaba ono aŋŋamba oyo yennyini nti Kayongo naye oba yina kisiraani oba kizibu ate program teyayiise yonna kati sina kyengenda kuta yayiise ku bibiri okunoonya David ne mulaba ne mugayogere naawe oba okuddamu ne tulikodinga nga tewali wadde akamotoka akayita wadde akantu akaleekaana konna tuddemu tukole program eyo Kayongo wonna woŋŋambira muli mutima ne ŋŋamba omusajja byaŋŋamba bye bino olwo neddamu genda gyonna gy'oyagala webulirira olwo neddamu ansa nga nali manyi byangu wamma oli TV eriyangira bwati nanga genda olifuna abakuyamba banene abanya nabo bangize bati program eyiise nebuza kamotoka kyakale kayita luli kakanga footage kakanga footage oba mwajjanga mu gyako kakanga tebigamo tebivaayo bulungi engayi Mukama Katonda ntula waka
gampedde abategereko akuba n'obagaba nengenzeeko wano musajja nga tetulaba era ne biddamu ate era biri nga tetukulaba musajja otulimba oba ogenze bannange toyina gy'oba ogenze otulimba TV yenene bwetyo tuyinza kuŋŋamba nti tetukulaba otulimba ati kyamazima tugambe tufe tusonde sente kuba osobola okuyimba tukusondemu akasente okwe music naye tolina gy'oba ogenze kyama tuweteekako pressure tolina gy'oba ogenze musajja oba bwebire yakuvumye n'ayomba nnyo n'otwaga kyamazima ng'oswadde tolina bw'ogenda oba oba ogenze era mutabaniwo ng'olimba tolina gy'oba ogenze tubulya amazima tuli bakyaliiba bakwenfuna information ku simu zaabwe sina ddamu funa WhatsApp olwedde baba balaba ekituuka bagamba bannange ekyamazima bwe kimu nakikoze nalize ekyo nedda oba obugenzera akawala ng'olina akawala ng'olimbye nti ogenze eggira ng'ogalawo edduuka kwama ono omuganda ogenze eggira ng'oba ogenze wa mukazi ffe tubuulire kozi bannaye ekyamazima musajja nga program yayiise ng'eyiika etya nti yayiise nyina kuddamu simanga tewali piki zireekaana motoka zireekaana tukole endala n'obunyonyi ninga ng'egye byaganya agenda kuteekako esatu gyange nga bwe yasuubiza nga sibimukase teyakikola ne mwesonyiwa kati omwami oyo yannyambako oyo yana omulala era yambira munanga manyi waliwo pulaani gye nnina endala kiino yita wanyigirizibwa nnyo ate n'otafuna bwenkanya olw'okuba bano abasajja babeera mu mizannyo gyabwe ne bagira bwe bati ne bwe bati waliwo omukulu gwe bayita SB4 mumanyi konze mumanyi naye ye tamumanyi olw'erinnya lye nti nze mumanyi nangamba oyo omusajja nyina amasasa ago nange mba nkulyambyeko nga nyina bwentuusa singa gagaana era oba olaba nti nkoze eki ngezezzaako naye sigala ng'olwana bwe kigaanira awo sigala ng'olwana wakyaliyo abantu era abalungi konze nti kale nanga nyina amasasa abiri lino bwe litoola sirinyega tugenda SB4 birigaana saalongo nyina esasa eddala eri ekyamazima era ojja sigala ng'olwana kuba oli ku mazima nze nakulabye dda ninga ebyobedda gyoyogeramu n'intaviyu ze bakozesezza ye gye twasoose yonna kuva kumakya tuteera bakuje bye bimu omuntu alimbwa tabula ffe tuli bagezi kuba tuli bannamawulire tujjawo omukulu SB4 yajjira ku mazima kuba namugee ekyamazima sina transport nanga gwe tofaayo ekwete paka wano nansasula yasaba ku TV naye yasasula yali munne w'abali abavuga program yasasula era n'okujja emakindi omukulu SB4 era n'asasula n'amalawo obudde bwe bungi n'essimu natukujjijjako era ne bwe twali tuddayo yasasula paka bwe twayobokanira n'ezzaali zinzizayo era ye yazimba oyo omwami amasasa abiri erisooka lya mukulu SB4 naye eryokubiri yalingamba nga liri bwe litoola eri tetugenda wabula gonna bwe gagaana mba nkozeeko nange omukulu Saalongo SB4 naga birigaana neriri ne ligaana ekyamazima mba nkoze naawe oba olaba nkoze eki ngezezzaako nze nti naye era sigala ng'olemerako abo ne baba baganye naye nkakasa SB4 tajja nga tutuukawo netujja nanga by the way kankuze enamba yogereko naye osooka oyogere naye ate gye nti ogenda tiyayagala mulaga nnyo nti akirimu nnyo kati nkubira omusajja gwe simanyi nini ngamba nze kale saa zino nze ndi nze nkuta omulawo nze ngoya kiri kunze kamukubiri nga mukubira olosebo ojje baliko se mukulu SB4 Saalongo ditadeko butezi nere simendi Saalongo biseera biri SB4 nti muganda wange nyinamu obuzibu bwebuti nebwebuti gira bwente ebijuka story empanvu olina otema atema oli okuwa obudde alabe nti olina omulamwa ekyo nekikozesa obukugu kuba nakikolerera eddakika yalinga emu n'ekitundu buddakiika wewunya ebintu ebinene yali David utala ate biki bwulira omuntu abuliranga ebintu ebyo ebito nenze nafubo kiwumbawumba mu ddakiika ng'emu kuba yali bize naye bwe nagira mu ddakiika ey'emu kwemu kitundu yandabamu omulamwa nanga mumanyi kyogwe bookola jangu emakindi nzikirizo ojje
wadde olaba obudde obwe buto oyogedde bwoto jangu goyise jangu ninga mukama oli nange ninzija musajja nga bwe yaŋŋamye netujja era naye n'atuula wali tutuukawo ewa Saalongo we yali era tutuukawo nalina appointment n'ategeera nti nze kwe yatulengera watutuuza wali eri wedde namusanga alina omukyala gwali mukavalingako sitole ne be yali nabo omukyala bazze nabo kati nze emize gyali gintuuseeko nga ngimanyi ekyamazima munnamawulire namugamba sirinaamu naye nalinamu emitwalo 2 nga nzimanyi wentoolerako ezo sente zenyina owaayo ewa owesibifo emitwalo 2 ate kati bwe nninnyako nveeri nze nja basirina tukuba omusajja ngegwe kiki kyozze nakyo enjala ennuma nga bebaze bankola okunyigiriza ku kisenge neŋŋamu 2 gino kansigalemu 2 omusajja nannyamba n'akikolako kuba 2 agimala otuuka naye nga ate ze naawaayo omusajja owesibifu nga njaba sizirina bwe nninnyako kuba nze kyandimu nga nyina omuwayo ekyebiri mu nnyonyi mugenyi ndi bwenti ge mazima ze nnina nzijje ku mutima ze nnina kaakati tutuuka awo mulengera najjako madamu interview bulungi biki bino ne bamaliriza bulungi ensonga zaali nnene ne bamaliriza twasaba baali bagize dda bwe bamaliriza nga nabo ttiimu ye kati awo ngeno olaba madamu asumulula ensawo nga ajjayo sente ziwera balaba niganda nsajja tunyinamu 2 gye nnyinamu nga zibalya amaaso g'esibifu yali azibala maaso g'esibifu yali ku ssimu bwati naye nga waliwo banina abavubuka abaabo ttiimu egyakola nayo nnene madamu ng'abala kati bwe yamaliriza essimu ye n'amulaba nalaza amaaso madamu wali ng'abasibudde abatadde nga esibifu mukazi abala ssente yange omukazi abala sente nenze saaki wunya olwo byali bizze bimbeerako byali zie naye nkimanyi kyo kirina okubeerawo era tekyanneewuunyisa jasi naye nkimanyi nti ate ye ali levo ye ndala nnyo kasente akange naye nange nze n'akange kennina kennina kati nyola madamu azibala mposi bifo n'amutundu yabwati nyola takitute nga siriasi nenze nekitwala nga siriasi nga sente nyingi abala tamaliriza n'abavubuka ne bamulaba nga bateeka kamera zaabwe biki bagira kati nyola bazikwata wali omuvubuka nga omanyi ttiimu ye ennene yatudde awo atudde maaso gamu kwesi bifu nazikwasa omuvubuka omukazi madamu nazikwasa omuvubuka nga atudde ano wali mukwesi bifu kati nga mukwesi bifu agira bwati agira ati madamu bwati ngamba nti sibubi nagamba maama fesi bwe tukole emirimu gyaffe ate ntini bwezibazanitini zeyali nkubye empi seekyo fesi bwe tukole emirimu gyaffe maama oze nanakuyo mbe nga njisolovinga ate nkujjeko nekyolina ate kyolina wakati mu nnakuyo olonze empeera yange eriruddawa katonda si bw'ate bwagira ebyo bisiri byerabira ngazikutte bwebati muvuga nga zikutte azimukwasizza si bwe tukola maama emirimu gyaffe si bwe ntumekola sente zireke olwedo olina ebizibu ezo sente zikuyambeko yazigaana era omuvubuka naziddiza madamu naye nomuvubuka yali akimanyi agenda zizaayo waliko 5 n'ebyebiri iyo abala bandaali bweti madamu kyala mukulu maama si bwe tukole emirimu gyaffe ate mubombeefu si bwe tukole emirimu gyaffe olwedo olina ebizibu ze n'ebizibu byo ate nkwate era esente zo ate ntwale esente zo nkujjeko nekyolina simanyi byogenda kusinkana mu kkubo ng'oddayo katolo mba nkuyambye si bwe sofe bwe tukole emirimu gyaffe madamu ne bamuddiza esente ekyebiri kyange nga kijja kitya waito kirabangako era tekimbeerangako
kati madamu nasanyuka madamu kadafukamire nasanyuka nnyo musebo mukama akuwe kati ekigambo kyokka ekyo mukama akuwe kizita obubumbi bwa ssente ku muntu akitegeera nga mmwe kizita obubumbi mukama akuwe ssebo akuddize ekyo kyokka ekigambo ekyo kisinga obubumbi bwa ssente nzi bwe nkimanyi nebuunya omusajja oyo namwewuunya nnyo ngandika kati madamu ne bamumaliriza n'agenda kati ate nze nyina okwennyonnyolako guzi biki kati ate ngenda olaba angira bwati ninje nintuula ngira bwati ajjo gundi ampayalinga ngate eno kyambuuzizza ampayalinga kuba yabadde ansuubira neera nali nsuubira okuddamu okumbulifa ngera kiri kye bankola mazengize ntutta obudde biki ate bamaze ziyise ngula ampayalinga bwayalinzi bwati angira bwati oli bambi omwami yandese nga atudde wali kwebuuzaako nga tutandika okukola ng'abavubuka ttiimu ye tutandika okukola ngamba yiyi tebanza biki ebiri teyansaba wadde olwataano naye nze nali maze okweddamu ku ky'omukyalo oli TV bakusabe n'ensawo n'ozifungula tebansaba esatu era nva kuba na nnyingi zali zigenda kuba nze nayoga kyennyina kati okuza otya olulimi enjala etuluma okukola biki bimanyi naawe kati ozeba otyo pulezidenta betutya yali ebaluma kati ate kibaddeewo era paka nkyakyewuunya nnyo kati nali namaliriza bulungi nnyo nemunnyonnyola bunye ensonga zonna ng'oli omwami atudde bw'ati wa TV eri kuba olwedde nali nabyogera nga yabiwulira nga bwa yali munnamuwulire naye nga bwakenenula era nga byebimu kyamukula bongo nga byebimu nemaliriza era zagenda mu ssaawa ezi mukubesi bifuyo nga ndiko kati newunya omuntu ali ku level bweti wadde okuŋŋamba nti no basoode enjala ennuma nga badde nga baŋŋamba kijja kitya netumaliriza nga manyi agenda kuŋŋambawo nga tugenda kuba twajja naye paka ku mmotoka ye nange ebintu bineno biraba ebiti bitwayogeranga era tebiri mu kamera ebyo agezaawo kungaidinga biki nga byaŋŋamba ne munnamawulire oyo kati nali ntuusenga gate awo tutambuddeko distance agira kamala okuzzayo tiimu yange tofaayo ngenda kwogera sooka njogereko naye kubanga alina obbaako kyakola nze bino siguddeemu bigwe mbimanyi nze omuntu oyogerera eddakiika ezi nemmanya nti ogatta olimba naye twogeredde essaawa ezi which means nyina kyendabye nze nga nze kyesijja kugamba naye nze ngenda kwogera naye nze manyi byengenda okwogera naye nenjukana ne bale baŋŋandi bagenda kukolaki zikwatagana neŋŋamba bw'aba agenda kwogera naye nga bwaŋŋambye sente tazaagala kitegeezo ayina ekirala bali kye batalina yali first time yange omumiitinga maaso ku maaso naŋŋamba bali kye baŋŋamba konze kale mukama wange etugenda kale twali tugenda ngenda kuzza amaaso yange obedda ntunuulidde era olw'ensonga nti yanfunako ennaku nze yanfunako ennaku alaba obuzito bw'ekintu kyendimu wabula ate ndi ku mazima obulamu bwange bulina osigala butambula olweddi nange ndi muyimbi tunuulidde kati ngenda okuzza bwenti amaaso bwenti emabega bwenti ndabe oba ayingidde ngolaba obwedda ntunuulidde ye nga tannagenda wetumuleese atudde bwati nange asooka ojje nampita nenseetinga ekyebiri kyange kibeere kumpi ekisembeza ali wakyawudde dda ekinali nyinamu nga nziri kumpi wane nkitereeza bwe nkibeere kumpi waneeno nenzija naŋŋamba kati kozi Kayongo nti olina enamba yange naye nze sirina yo kubanga nga omanyi bakuba bangi ki so kumpe enamba yo ngisevinga nga yaŋŋamba kyabadde ampitira eri naye ngimusomera nagisevinga bulungi taitaana byayogera nako yadde yaganya sente zimmitwala ameka nga ndaba tayi byabyogera ku yadde n'ebigambo byayogera wali nze byampa ekyokuyiga kati mukama ate kati ozize kuyamba kale Katonda si bwato bwagira ekyo kyali kyamaze dda nze okunyingira mu mutwe n'omuntu gwendaba ate ye kifaananyi kirala kuba enzize ndaba nga nze nafunye dda ekyokuyiga bambi nansaba ennamba y'essimu n'agiteekamu Kayongo
tofaayo tusabe Mukama kyonna ekiddako aba ky'omanyi nti kino okugguka kino kirina okugguka. Bingi bye mbaddemu sikyali ku bantu bantiisatiisa na busente nze Kayongo tujja kuva nga bingamba direct nga nsamaze okunsaba enamba esimu agisevinze nanze tuyinza kunkubira onkange kange obo ngambe SB4 ngina kuwa $5,000,000 e program togizanya SB4 ngina gawe yokola boti otaddawo SB4 utagira bwati ebe nabyo bye system bibiri nga bangamba esiri bwende bibiri system zayo none bibiri gwe kuma ekigambo kyange kyenye kugambye ngenda kugiteekayo ngina kwogera naye wabula olunaku lumu lwanca kumugamba kwogera naye kubanga ati yali yangamba olunaku lumu lwanca lwe lulinga lwataddewo wakati we n'oli nga bamaze okwogera nze Kayongo namba yonjirina neno byananziramu kwenjo sinziira netugenda ne munamawulire nanga lwaki nagambye gwe tofaayo oyo wasigadde esasi eri esoka lyo lifulumye nga nzira waka kati twali twawukana ne munamawulire awo nampa sente ezinzizaayo eri ate kati Mukama Katonda ono yatulaba manyi bw'oyogera nnyo ebintu nga weewaze Mukama Katonda olw'okuba oyagala oyite bimala ne bikukyukira ne bw'ovuga emyaka 10 bimala ne bikukyukira ng'ozze otambulira mu bukuusa bo wakati mu kwesesa mu kwegira era Katonda maana akuwe mu ate teri muntu asobola Katonda oyo mulaba wakisa anyiiga ate ayina entondo faawe panga tulina entondo tunza Katonda nzibu nnyo obusungu bwe bubi era batukubiriza nnyo okwewala nnyo okulaba ku busungu bwa Katonda gwe nyigiriza we yagala naye lwaki ono mubi ate era yafuna kino nakuweera nakuwa naye bw'aba akuwemukidde ng'akuvuddemu ne bw'oba omaze emyaka 15 ng'okikuba gwe namawulire oli akuwa akasente namawulire njogera bituufu SB4 twamutadde tulinye tugenda kati nga yekisigadde gyali nga bwe yaŋŋamba namawulire twabuka naawo nakwata eridde eri nange nenzire nagamba muganda wange nga twawukana olwo katulabe kitwaye kinaavaamu muneeno kuyo mwesiga sigaze esasirimu nga bweggambye nekyo bumanya Katonda ajja kuyamba kuba oli ku mazima ate wakola bye wakola obutali bubi oli wali mulamu Katonda yayisiza ku ggwe kati essaawa za leero ate abifudde mbusimanyi ndi mulogo kutegera muganda tujjaawo nzireeka leero bigize abasajja bange bali benkugamba bannange bakulinda ku leero bigize kakati ati nemaga bannange bile bitu bamala biyisa mu gundi editing bikine bide biteka bu ali kali mu binsaba bannange gundi tubulire okitegera tubulire amazima fe tuli bakyali bo tumanyi banga tumanyi oyimba tukwagala tetuna kye tulaba SB4 tumanyi yo tewali kiriyo nemaga je nakava jina eyo pressure eriawo ninga Mukama Katonda kuluno nyamba kakati enkera ne luite ne buziba nzome Katonda ine ekintu kye yampa mpanyo omuntu respect ne simu ye sisumbu abantu nzire mirundi mingi ndoza nze otulanga gwake nkweza message nga muganda wange lero kigenye kya kanfube nja kujja muganda wange oli otie yo sibyota kuba kimanyizo kwange oli obera busy guli muntu abera busy nze siba busy kyengamba nti kyentegeeza nti oli muntu ali busy oba osobola kitegeera kyengeza kutegeeza nti obera busy naye wakati mu bwa busy bo era ofunze obudde kuba simu yo yino wanene naye osobola okuddamu wanene omuntu nengera boli nange oba kyega kyenza kugamba nti oba tomukuumiddeeyo omulaze nti naye ali active naawe nengera eyo n'omulimu mulala gw'okola kyekiraga omuntu nti tolekeredde munne erijja ali omulala okwasaganya wano ng'onkwasaganya kyengezaako okukulaga nga twala tuli muntu mubi bakuwala na buwalanyi ki sinza batulya musajja bye yansuubiza agwekera ogende gy'oyagala ebitoyinza bibaganza byekwaso naye nga kintambulira ku muntu ekiri kinzungiramu kyagenda yonna gy'oyagala omuntu agamba tagenda yonna gy'oyagala nga ate akimanyi kyoyogera kituufu aba yeesiga ki nga gwe sijja kwogera eyakola ekisoboka ennyo olaba nga ankwasaganya naye nga akadde ako tekannaba kusajjuka nnyo oli nandaga nti
andaze nti nno mugumu naye kansooke nsitemu step muleke. Waliwo era omuntu era omulungi gwe sijja kwogera wano eno yagezaako naye baliwe nga tukimaliriza naye ne bali magana ngulya mugana naye nga mpulira amaloboozi begati tukigire kiggwe naye waya akalina kyeyesiga kanaye kansooke nzireko ebbali nendaba kibi nze nganze kibi kitabika bulungi kati ne bukyenkeera luyisewo kati gwaziba ne bukya omusajja olunaku lwange ne lugenda nga bwegenda sitawanya masimu g'abantu naddala muntu ng'olamuntu wavunaanyizibwa ekisusse banjagala bakiyankubire wakiba kikola makuda ne musumbuwa bamisikolo satu ku muntu oyo bw'omukubira nandakwata n'ogizaako ey'okubiri naye ono kiki ono nze yamugamba kati nenjireka kati mba ndi awo teyankubira nakunkubira ye nkwesi bifu kyebiryo kyakiterese naddayo nedda nali nakigobera ku mukyalo eri gundi gye nalaba eyo kyokka kyali kimmala nze otegeera tono muntu mutuufu ate munamuli yeyankubira essaawa emu ey'ekiro oli nanga kayongo mukozi wange omusajja akantu akatadde katambula ddakiika 3 ezakayita naye omanye bavivaza bakakalaba akatadde zigenda oya saawa nyinzo kyo naddamu nakuyangamba nakokubiri akatadde naye nga okakasa naye nga bali bebasoolo bebanonyawo ku mulimu kumakya kayo byo tobeera mu bakazi bujjo tobeera mu bakazi wejjeeredde awo olina ensonga kuza ate kibagana naye nze nategedde eyo ne pressure nenzigwako kuza ate kibagana naye nze nategedde laba enkuyanja y'abantu lwaki tiyakuwa kale obukadde 10 oba 2 nekiggwa labalabalamudamu omusajja wuunaawe muse sajja bagambe 2 oba nangule waka efiriji emu namuganyamba ngule efiriji emu waakiri ntambule ngenda kikola ne kati ndi biwanvu nangala omusajja wawe muka otowolokoka nenzitowolokoka abala nenewuunya mukulu esi bifo namwewuunya kati nenziraawo nebuza naye muntu kyowokubiri gwe yali aŋŋamba omusajja nakikola bonna ne buggwayo paati zonna nga bwe nazikola neziggwayo bulungi nnyo enkuyanja abaana bebandeetera ku makya laba enkuyanja alabalabala omusajja bwawe mukoono omusajja omuzibu ennyo gade omusajja omulungi alimba nnyo lwaki teyakuwa olina n'ofuna essimu okuva gye bakubira olona bajasa bankubirako nanga alimba nnyo omuvubuka yerungi oyo n'abajasi balaba nfudde nze bali bomba awo ena mikwano gy'abajasi nali sibamanyi n'enamba yange bankubira kayongo nagisoma mukwesi bifu asomye enamba yo nagisoma ne bagiwandiika twawandise tugoberera bulungi tukulaba oli ku mazima meerere yatagezaako kukyankalanya yadde abajasi bakuyana kati azankoleyo omusango gumu omusango gumu olina asobola obbeerawo mulonge nekoleyo omusango gumu kayongo onkubire olina bwesobola okubira abanene nekiggwa naye ntesitingaako kayongo nedda olina abasobola okujja gye bayita pulani B nengezesa kale nkubira ngaongezesa kuba kimanyi toli muzi wa misango ebito bikola naye ngezesaamu kayongo waliwo wano gwe mbadde ntambula naye ndala kansonzemu akagala kali mu kunvuma nkuba esimu 2 tiba naye waliwo ekiriga ekitenge oluyita olwali si lwali muganda wange naye nga nze pozi wanga toyogera gyobeera naye sibutiitiiza siwa kutera gyembeera nze tosobola kujja kumwenda n'ombulawo ebulenga okumwenda sisobola kutya wempangalira kati sisobola kutya okuba siri muzi wa misango byenjogera bali bagala kugira ate bajagira bwe bati waliwo yankubira ati bakwano batwalo bagenda kusiba bo konze bajje bankwate kansumi bawe namba yange nkwegayiridde nimbagamba ye ali ku kyomuyimbi
omuyimbi asirise tegala omuyimbi wabe ngoyogera bwo tukonze ebiki bye mwogerako ebikyamu ye yenyini ayina enamba yange otegedde agiyina enamba yange kati bakwano baabo benyini bobowe enamba yange bankwate kale kati nze mbeera ku Mwenda mbeerawo nnyo nnyawo enga essomero limanyi bayita union ekyaliyo weeriri edda twange okubangayo omupiira ngamba bagoolo 10 omuntu omu 10 nali mubi olosamba namba meka olosamba namba bazonna nina mu 11 nenzira mu 7 nenzira ku 8 awo nenzira ku 9 nenzira mu 10 nenga nekwata ne penalty gwe ali w'amaanyi ate nze onsinze kuba nze nensamba namba 9 ntenzo kwa gwe walize kazanya ate okusinga yange golo gwe nali nga zanye namba nyingi nenga tegozanye namba nali nsinga zanye namba 9 yanga mmanyi ngeje nkikolamu era obutimba golo zasalanga era ne nabala nenanga omupiira gwaffe waneeno gukyali ate nga nyina olidde ensolo yiyimba nga kanemere ku kintu kyange kino wadde ebizibu mfuniddemu bingi nga sirina banagira hiti yange yasooka yagenda naye nyimba weeziri muganange mu nsi muno mulimu abantu abalungi n'ababi mu mboozi eno tulaba nga bannamawulire abaluvu mwebali n'abalungi mwebali waliwo ensangi zino ekintu ekikula nga abantu bonna abaagala okuyimuka beesamba mainstreams olw'abantu abazirimu abamu naye nga tuyita mu mboozi eno nyongera okubagumya nti nedda abo ababi bali mu kaseera buseera ekiseera bwe kitituuka balifulumamu naye ate abalungi Katonda agenda bablesinga baweereze eggwanga lyabwe era batwale ensi yaffe mu maaso bali bawa akaseera konna sajja n'akuwa ssente ze namawulire abamu bazikusaba ate ono yakuwa bambi genda wano nabakola omulimu gwe omusajja oyo era enamba imanyi n'akatabo kange kati era mwempandiika enamba zange esimu neba egudde enamba ezo nsigaza waliwo enamba zensigaza naye nafumitiza wali ogamba omuntu owokubiri gwe yali aŋŋamba noba yali aŋŋamba ggwe nakirowooza nga oba yali aŋŋamba ggwe okimanyi nti nno nakubirako essimu nga noonyeza enamba yo nga maze okulaba tuli asaakulimba omusajja omusiraamu simu nali simulabangako mu maaso gange gwe bandeetera kyokka ddakiika emu awooza ate Kayongo namulaba yajja ku studio okiwentu muta abantu baba bamaze okulaba nti oli mulimba kati nenga mwami kyono kati nga metandikira bomu nenfuba nenoonya enamba nga metandikira bomu mumanyi wadde ye tamanyi nakuyitako wali bamoze rediyo awo mwali mutambula ne bamoze rediyo nga nkumanyi nze naye nakubira essimu ze wetondaba okumufeesingangako paka bwe nanoonya essimu ennaku ezi najinoonyeza ennaku 3 nenjifuna kati kubira nga njagala kusisinkana nga ndaba tuli asaakulimbya ennyo nga kinnuma mesala nnyo omuntu alimba bambi amazima bwe bagalinzisa ganzise ddani okufiira mu bulimba nga ndaba kulimba kati ngirolaba oli kamulanga bro nenga yiye musajjo Kayongo biki byonga wakola boti ne boti musajjo omusiraamu n'ogobya munno ku mulimu ngolawo ngamba boche kigina maaso muganda wange enche tugire enche tugire kubira kenche Kayongo tusingane nenga yiye omusajja ali kamwa atandabanga kati nenga obo omuntu wokubiri yali ngamba ggwe kuba abasajja balina amaaso amakambwe ebyaddala nagamba alina obbanga yali aŋŋamba ggwe kitegeeza nalina abantu babiri abaddako nga bonna batuufu kitwala mu linnya lya Yesu nene bwe naddayo nebaza Mukama Katonda bwe nakusinga n'omude gwasooka nebaza Mukama Katonda nenzitooka omutima nengamba olumu togalulanga kiso oluusi Mukama Katonda abagezesa alaba obutuukizi obukomawa yegwe obugumikiriza abo bukomawa bwe nakuwa ebirungi byokka nga biri ku soosi bwolifuna obuzibu tolisobola buvaamu olw'ensonga obadde otambulira mu kaweweevu oba kyega mukulula bongo ti nafuna okuyiga wali eri emabega ne kati bw'otambulira ku kiweweevu kyokka bw'ogwa mu buzibu buvaamu kizibu kati nemmanya nenga Mukama Katonda oli w'amaanyi kati mbadde nzija nenga kankozesa epiki era ntambulira nnyo ku piki ntuuke mangu kati nenamuli omusajja nemubuuza nga njagala ndeete dayirekiti sibyatevuddeku atetetete simugambe ngenda makinde ngenda wa Mkulula Bongo
nga ogamba etandikira bongo nti abadde ave akoliranoza mu kibuga nenga manyi kwanza omumanyi nga ono gwensiba nda ku mikutu ayamba abaana kunze nti nange oliwo abamanyi muganda wange oli munene wano tuliwo abantu batono essaawa zino naye obukadde n'obukadde butulaba obw'abantu era mbadde nakava w'empanga alirawo ku mwenda awo ku stage awo nenjikuba omukono ku mwenda eyo nenga ogenda bwemutandikira bongo mitandikira bongo nawe mumanyi abadde ajjayo n'essimu ye onu gwe sibatoka kunono ayamba abaana nti mumanyi musajja ayamba abaana n'omutima mulitumulawo kunene enkya neggulu naawe nti ye ndi ntwala ngamanyiwo ne wano andeese nankomyawo kati banabadde bajebedde esagala nemulumirirwa anziye yanvuze bulungi mugamba manyi koma wano nze wali njatooka